Tundu akasooka ne section ey'amakumi abiri bwe batimba bwe bayita abantu okusobola okuba nga ate bazza obujja enkalala z'abalonzi. Kaakati exercise eyo yatwalira ddala ennaku 21 era oluvannyuma lw'omuwendo ogwali overwhelming akakiiko k'ebyokulonda kasobola okuba nga kwongezayo ennaku endala 7 naye oluvannyuma lw'ennaku 21 ez'okuzza obujja enkalala z'abalonzi abantu bava ku miliyoni 18 n'obutundutundu obugwamu ne bagenda ku miliyoni 19 n'obutundutundu 9 mu nnaku 21 exercise bwe yaliwo. Wabula ekyewuunyisizaamu okuvannyuma lw'okwongerayo wiiki emu abantu obukadde 3,500 be bajja mu regisita okuba nga beeyongeramu era nga bano bw'obagattagatta be batuusa ku miliyoni 21 ez'abalonzi ezatuweereddwa akakiiko k'ebyokulonda. Kaakati okusinziira ku mulamuzi Simon Byabakama era ng'ono yakulira akakiiko k'ebyokulonda yategeezezza nti nno kakati guno omuwendo gwonna gwe gwagattibwako nti baagasse be baawandiika ne be baasangamu. Jjukira oluvannyuma lw'okuzza obujja enkalala z'abalonzi ate wakati w'ennaku z'omwezi April 25 ne May 15 ate ne baba ne bongezayo paka May 20 waliwo process y'okutimba enkalala z'abalonzi. Bino tubibagamba bibaddengawo n'abamu temwabimanya nabimanya nno. Waliwo okutimba enkalala z'abalonzi. Kati mu kutimba enkalala z'abalonzi ezo abatuuze mujja ne mugamba nti ono mutuuze, ono yafa, ono yatukola transfer. Kubanga okusinziira ku zino ennaku 21 ezasooka abantu 36,132 be baawandisibwa ng'abalonzi abapya ate abantu 29,221 be baakyusa ebifo bye balondera. Kakati buba buvunaanyizibwa bwa bannansi okugamba nti gino 29,112 mu bifo gye baali balonda kubanga jjukira gwe oshadye bw'okyusa w'olondera ate toddayo eri gy'obadde olondera kubagamba nti nze nagenze. Kati buvunaanyizibwa bw'abatuuze eri gy'olondera okugamba nti ono yavaawo wano kati kya mirundi ebiri. Kati waba yavaawo kitegeeza mulina okurostinga waba yavaawo kati alonderawa. Kati obuvunaanyizibwa bw'akakiiko kabyakulonda buvunaanyizibwa bw'abalonzi okugamba nti ono yafa. Kakati process eyo ekyagenda mu maaso kati balina okugatta guli omuwendo gwe baafuna mu kuwandiika ne bagugatta ku 18 okufuna 21 naye kati mu kusunsula of course omuwendo guyinza okusalikako omwo nga bamaze okugyamu ennamba yaabo bagambibwa nti baafa abasenguka nga bayinza oba babalibwa emirundi ebiri. Naye ebibuuzo ebikyali ku muwendo gw'abantu abazze yengeri abantu obukadde 3.5 gye basobola okuba nga bajja ne beewandiisaamu ng'ate ennaku 21 ateekebwa abantu okwewandiisa okujja okutandika ng'abalonzi twafuna abantu 36,000 nga baba batono nnyo bo bajja mu nnaku 21 kati we bongera ennaku 7 ate ne bajja obukadde 3 ate baba tebayise mbuyisi ani kakati kyekibuuzo nti mu 21 nga bajja batono mu nnaku 7 akakiiko k'ebyokulonda kasobola katya okumobilizinga abantu n'okukwasaganya omuwendo gw'abantu bwe gutyo bayingire mu regisita. Naye ebyo nno byebipya ebikola ki ebiri saidizi eyo. Kale kakati nga tweyongeddeyo essaawa zino ekigenda maaso mu NRM ke kalulu ka SEC. Kakati Right Honorable Kadaga